Hello, good morning, good afternoon, good evening. Gye baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Tuwaniriza ku YouTube channel yaffe eno Nalubaale the Divine. Nze Nalungo Nalubaale. Nze ndiwo ate okubatuusaako omutendera guno ogw'okubikka. Twagenze n'ekibuuzo nti ani ateekeddwa okubikka? Nazzi kuno okubikka okw'etteeka kwabanga ku maka ku luggya ne kasolya. Egyo emitendera esatu ng'amateeka giteekeddwa okubikka. Amaka nga Ssemaka akuŋŋaanya abantu be ne bagenda ew'omukulu ne beeyanjula ng'emitendera bwe nagibannyonnyola. Nti mugenda musooka ne mugenda ne mweyanjula, nti ffe ab'amaka bwe tuti tugenda kujja kubikka Ayi Ssaalongo, Ayi Naalongo, era tusaba kuluŋŋamizibwa. Bwe tumala okweyanjula mu mbeera eyo, ate ne tulinda tulabe obubaka obunakka. Omukulu bw'aba ayagala tumubikke tutya? Ayagala tumubikke tutya? Era ayagala tumubikkire wa? Kale obubaka obwo nga tumaze okubufuna, ate olwo tusituka ne tugenda ne tubikka. Mu mbeera nga tetufunye bubaka, tugendera ku original plan. Ku original plan yaffe wano nga tugenze okweyanjula, twannyonnyola tutya nti twagala kubikka. Awo wennyini we tweyanjulira era we tugenda okugenda tubikke era tugoberere emitendera gy'okubikka. Nga famire era tulina kufunayo olubugo lwaffe lumu. Bwe wabaawo olubugo olwawukanye lujja kuba lwa maama kubanga ye si wa kika kyaffe. Kati ye y'amanyi oba ayinayo abaana abamuyita ssenga b'anaabikka nabo oba baganda be, naye nga olubugo luba lumu lwe tuba twetaaga okubikka. Olubugo lwe tusooka okubikka ebyo byonna tujja kubiraba nga tutuuse ku mutendera gw'okubikka. Ekifo we tuteekeddwa okubikkira, waliwo ebifo byaffe ebimanyiddwa eby'ennono okuva ennanedda nga bye bibaddengamu ensonga eyo. Abamu balina ebika ebitereevu mwe basobola okubikkira, ne bamanya nti oba ffe amaka bwe tuti tusituse tugenze ku kasolya kaffe ebakka tugenze kubikka, kubanga ebifo ng'ebyo birimu embuga n'ebiggwa omusobola okubikkirwa omukulu ono, ng'era ensonga ze zaatereezebwa bulungi nga basobola okumubikkirayo. Kati bwe tuba ab'okugenda mu bifo eby'obutonzi kati nga ettanda, ate obwo nabwo bulambulukufu bujja bwokka nga bwetongodde nga butusindika mu bifo ng'ebyo. Kati wano omuntu ayinza okwebuuza nti asobola kubikka mirundi emeka? Naye nga osobola okubikka ku mutendera ogw'amaka, oluvannyuma lw'ekiseera ne muddamu ne mubikka ku mutendera gw'oluggya, n'oluvannyuma ne mubikka ku mutendera gwa kasolya. Gy'emitendera esatu gye muteekeddwa okubikka, naye ng'emitendera gino esatu ng'ate era buli mutendera mubikka mu mbikka zonna. Kale nno ekyo nga tukitegedde, twebuuza nti ate kati omuntu ssekinnoomu ajja atya okuba ng'asobola okubikka? Omuntu ssekinnoomu asobola okubikka singa obubaka buba busse gy'ali. Tulina ekizibu nti ennaku zino kye tuyita amaka kyaddulunkana. Kale bw'obeeraawo ng'empewo zikuluma mukulu akubanja okumubikka, nga tojja kugumiikiriza kulinda famire ejje mugende mubikke. Kale gwe ng'omuntu bw'obaawo obubaka obukulambika okubikka n'obukakasa nti ddala bukulambika kubikka, osobola okugenda n'eweerwanako era n'oyita mu mitendera gye gimu n'osooka n'ogenda ne weeyanjula. Bw'omala okweyanjula n'oddayo ate n'oba ng'obikka. Abazzukulu bafunamu obuzibu nti abantu abatudde mu bifo bino bawakanya emitendera gino. Naye nabagamba nti ng'ogenze mu kifo nga kino ng'olina emitendera gy'ogendeddeko, ab'osanzeemu ne bakulemesa okugitambuza, gwe mukama wo munnyonnyole munnange kino nkikoze si lwakuba nti kye nteekeddwa okukola,
naye bano bensanze wano kyebandagidde okukola era bw'oba ovunaana bano bw'oba ovunaana kubanga nze ebintu nandyagadde mbikole nga gwe bw'okola ki bw'oyagala kati awo bwe nooba ng'okola ng'ono ye bwakoze eki bwakulagidde okukola kale nno abantu abali ku butonzi beesanze nga balina okubikka naye nga mu kubikka kwabwe nga tebajja kusobola kulinda famire kubanga famire ezisinga tezinnaba kukkalira kunnyikira mu nsonga zino ez'ebyobuwangwa olw'okuba balaba balinawo akalembereza naye mulinde akakyusa nga kakutte nga mulaba mukkirira ng'ate olwabadde wansi bambuka lwe mujja okumanya nti ebintu bino byalimu eggumba kale nze mbammwe sirinda mbeera eyo tutandikirawo okwerwanako taata oyo omukalu bwe ne tumutuuza ne tumunnyonnyola obukulu bw'ensonga zino ne tusitula nga famire ebintu bino ebimu ne tubikola ne tubanga tusobola okusekiwalinga emirembe gyaffe tusobola okusekiwalinga emirembe byaffe kale tugenda kuddamu tulabe ate lwaki tuteekeddwa okubikka era tusobola kukikola tutya akuume atakuumira mpeera kwewaawo. Back from that break ate mbadde njagala tuddiremu ddala wali we twatandikidde.